Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza okuba ng'otuwuliriza nti okola ky'amaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano aga UG Update TV. Uganda bwe njogerera kaweddemu. Ononsonyiwa kikutegeeza kino mukwano gwange naye okusinziira ku gava mu nkuubo galaga Uganda kaweddemu. Ngenda kubanga ngwakuwa kutegeeza nti oli ku UG Update TV kosinziira okuba ng'otuwuliriza gw'atannatweyungako genda ali wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo okutweyungako mukwano gwange yenna y'osinziira okuba ng'otuwuliriza gwali eyo. Okusinziira ku mawulire agafulumye ku kiwandiiko ekyafulumye olunaku olw'eggulo, okusinziira ku kiwandiiko muganda wange ekyafulumye olunaku olw'eggulo kiraga okusinziira mu United Nations report gye baafulumizza eraga nti amagye ga Uganda gasapootinga abayeekera ba M23. Lipooti eraga nti amagye 3 aga Rwanda galwana nga galwanyisa mu Eastern DRC. Lipooti eyafulumye era UN eyongera okulaga nti amagye ga Uganda gakoze kyamaanyi nnyo okulaba nga gasapootinga nga gawa obuyambi ekibinja kino eky'abatujju ekimanyiddwa nga ekya M23 nga bagenda mu maaso n'okufujjirira operations mu Eastern Democratic Republic of Congo ng'omukwano gwange ali yampuliriza. UN egamba nti bano abayeekera bagenda mu maaso n'okuba nga basapootingibwa naddala mu bitundu ebirimu ebimanyikiddwa ebisimwamu eby'obugagga. Okusinziira ku UN Secretary Council Group, ba experts ku lunaku olwa Monday bagambye nti 3,400 ku 4,000 mu Abanyarwanda abajaasi balwana nga balwanyisa akabinja kano aka M23 akabayeekera mu Eastern DRC ne mu Kigali basobole okuba nga bacontrollinga operations mu groups ezigenda mu maaso n'okutidobya abantu mu DRC. Kitegeerekese nti no DRC ebadde evugibwa mu conflicts okumala emyaka n'emyaka, ekyo olina okitegeera, era nga Uganda ne Rwanda baatwalibwayo mu 1996 ne mu 1998. Ekyo ekigambibwa nti nno baali bagenze ku defendinga ba local military groups abali eyo, era kitegeerekese nti nno Uganda ekyalina joint operations mu ggwanga lya DRC bakyatwalayo ebyokulwanyisa nga bagezaako okulwanyisa abayeekera bano aba M23 era akabinja ka Uganda gye kali. Kati M23 abalwana bo beewera nkolokooto okuddamu okurefreshinga rebellion eno, olutalo luno dduzza bujja eri mu buvanjuba bw'eggwanga erya Congo. Baavaayo mu mwaka ogwa 2021 ne beewera nkolokooto okuddamu okutandika okurefreshinga olutalo luno olupya. Era ebyokulwanyisa bya Uganda bye bimu ku byokulwanyisa oba ku forces ezaatwalibwa mu November 2022 basobole okuba nga bamonitayizinga nga bekkaanya ensonga zino naddala eziri mu lutalo eza M23 mu Bakongo. Naye okusinziira ab'obuyinza okuva mu Bakongo baayise forces zino zisobole okuba nga ziwithdrawinga omwaka oguwedde. Baava ne bagamba forces zino zonna ziwithdrawinga okuva mu Congo kubanga balaba tezirina kye zibagattako, tezirina kye zibagasa.
nga balaba tewali kyezibagattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati abakongoli nga bagamba ne UN nevayo nekola lipooti ng'eraga nti okuva Uganda bwe yatwalibwa mu mwaka ogwo emyaka gy'ekyenda okulwanyisa obuyeekera buno obwa M23, Uganda teprovidingako wadde lipooti n'emu ku byebyo ebiva mu M23. Ne Rwanda Defence Force troops mu territories ezo tebavangayo tuwa wadde lipooti n'emu ku kyekigenda mu maaso. UN egambye okusinziira mu lipooti, ensonga lwaki twafulumiza lipooti okuva mu UN Security Council okusobola okulaba nga transanctioninga committees okuva mu April era ne ba members bonna aba Security Council mu June. UN group era egambye nti no era alina n'obukakafu era eraga obukakafu obukonfaminga nti waliwo active support, waliwo okugabirira obuyambi okuva mu M23 obuva mu officers mu military intelligences wano mu Uganda. Era agamba balabyeko ne ba M23 leaders abakulembeze b'akabinja kano nga batravelinga nga batindigga eggendo nga boolekera eggwanga erya Uganda mu meeting. Era ne bongera bakakasa nti nno kino bakirinako n'obujulizi. Waliwo abakulu okuva mu military eya Uganda abagezaako okuwa support eri akabinja kano aka M23. Deputy spokesperson wa Uganda Armed Force Deo Akiki yagambye nti nno agency ne ripooti yaayo bifu si bya ddala ebyo babawaayiriza ebiva mu East African countries. Era bo bagamba balina relationship ne DRC forces. Era erera abakulembeze kuva mu Uganda abakulira ebitongole ebikuumaddembe bino babyegaanye, naye nga UN yeevuddeyo ne providinga n'obujuzi ng'egamba erina ne evidence nti yalabyeko n'abakulembeze mu kabinja kano akaabayeekera nga katindiga eggendo kagenda mu ggwanga erya Uganda okutuula mu meeting n'abakulu okuva mu military forces abafujjirira obuyeekera buno mu ggwanga erya Congo. Olowooza Uganda tekaweddeemu? Olowooza ki UN kyegenda okuzzaako? Ngenda kubanga mbaleetera gwe ky'oba okola ngenda wansi osubscribinga, likinga, sharinga. Mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV.